Infomedia yafetu kusensonga munange tuli wano kimanyi ku police naye simanyi ngenda kuvaayo ddi omusango okumpawabirwa nti natwala essimu. Nze mbadde nga mukomera nga bamanje emmundu bamanja ebyambalo by'amagye bamanje engatto n'omusikale gwe natta gunajja kempingu yenamuziika wako ebibadde nga bimanjibwa naŋŋamba Fraimu kale nga yawe nga omuntu anayogera nga abadala egabanga kale kati najja kugambanga kati ngenda kukusiba ate neguna guno guwedde kunja kuteekako omulala. Mukama waffe kituufu olina ssente naye ffe tetuzirina kubanga tuli banaku just ffe tulina kintu kimu tulina Katonda. Aina n'abantu baweereza bu audios ku WhatsApp ne nga bagamba babutuforwardingire kubanga ffe twamblocking mbwaba abaana nze nabagamba nja basiba. Nze yakubira abazadde bange nga batiisatiisa kale nga bagamba ajja kunkwata nsibe nga najja nsibidde tebamanyi ate nga tebalina ssente zisobola kunzijayo. Emirundi ng'esatu ng'abakubira nga bankubira bazadde bange. Tunebaza Mukama Katonda tuwadde obulamu n'atuwa n'akamwenyumwenyu ku matama muganda waffe n'asobola okuvaayo ate n'ampa essanyu ku mutima n'ebiruubirubwa mu maaso. Nze nange ali wano nasibibwako era mukomera nakaabirayo. Wali okoze ekyo? Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Lino bamukolako akaviri kano kali badde nga kaddayi mutaka obulamu bwetu bubeera buli lunaku aserudda musatu agezaako kunoonya mulimu naye nga ekibala kiri mu mutwe gwe kiyitirivu kizibu. Tukomyewo leo tuze tuli basanyufu abaganda baffe bano yabuvuddeko kutaba baleeterako ali mu kwemulugunya nga basaba obwenkanya bamuntu n'omuntu se kino omwali yabayambe okulaba nga muganda waabwe komera gye yali so nabadde ndi awo nenfunako akasimu nti yavuddeyo neŋŋamba tukitebaze ku bantu ababeererawo nakwongera okutangaza eggwanga obuzibu bannabitone bwe bafuna abitone bakusangayo ngole mu bintu byo omuntu najja n'akwezingako agamba jangu n'akusubiza ensi n'eggulu egye bikomekkereza nga kaliyayo efudde naye kaliyo tennaba kufa era bano abaana bakyaliwo bakyakikwasaganya n'amaanyi saidi eri tulina DJ Serudigo tubeera n'omukukozi bakuyitani omukulu ampita Juma waswa balunywa ona n'omusibe Fraimu naye yanyiriridde nno mu kkomera
sala z'abafaani munaaba sala zaabwe naye nga kulikayo ne side eno tulinayo omukulu bampita afande tulukupi oba golden heart yoje n'omukyalo ono atubuuzeeko amanya agewaka agali emmere nantegesa idaati agakola ssente mama Nagudi. Okay. Family eno yakyusiza ndowooza erinnya lyakyusedda. Erinnya lyakyusedda. Ya kati diri Mawaya Comedy. Era bogenda ku TikTok oteka Mawaya Comedy, ku YouTube Mawaya Comedy, Facebook Mawaya Comedy, all social media platforms. Mawaya Comedy. Mawaya. Tulikosi bifa media tugusa ensonga. Amukwana ndala kubanga tunyumeza kyava kuki kusibibwa. Birabirayo. Ambera kijayise mpaka. Ate mukomawo. Ye mukomawo mulowooza ebintu byawedde oba bacha abatulugunya. Nze naawe atuteka akasente banafa baziwa and sons bali kumukwana akedi. Balina beddings, balina masuka, blankets, duvet covers, balina butimba bwansiri, pillowcases, tawero, byonna birina ate nga mbonje basuubuza n'okusuubuza. Batuukire gwa yagadde akamu n'ayagala okusuubuza bali kumukwana akedi. Simuza baziri ku screen yoko osobola okubeera nga ate bakubirako kko abayise baziwa and sons. Wamu ne bannaffe abakeke private tracking company bagantu gwe wenna nga oli eyo bakubyeko essimu bakumpanyiza sente oli mu bufumbo oli mu relationship omwami wo ba kyalabo tomwesiga nga waliwo emize gyakukweka muli mugoba kwase oli ku nsonga z'amataka oyinza oba nguli weeru wagula ettaka lyo omuntu gw'oli kuzeeko akubuzaabuza yeegiraagira ati akweka wajjako amasimu bamutracking ne babamutoye bamugjayo babese bakeke private tracking company simuza bizuri ku screen yoko bakolera wansi wa police kidam bakolera wansi wa police babese bakeke omukulu kulikayo munange navuddeyo namwe bali kunsabira obulambu bulungi bulamu sawa zino kati buli bulungi tebuli bubi tunyumize kankuteeka wano kana akantu embeera yatandika eti era yali eti embeera twajjako ko wano ne batunyumiza kunyowa ngantu wanadda ajja kutunyumiza tuvire ddala eri eri muvaayo nga mufunye omugagga okutuuka okusibibwa eri tuvaayo munnaffe Serudigo nga afunye omukulu oyo kubanga nkuvaayo kwennyini nga kifo tunavaayo embeera yaliwo nga si nnungi bweti ngeri eti kale ffe nga bamu abantu tugamba waayi essaawa time wetugendako tulina okuyiya obulamu ate okulaba nga naffe tulabira abantu baffe n'emikono gyaffe nawe se kinnoomu so nga buli time eyitawo tekomawo tugamba ate emyaka gituyitako naffe katatandika okwetakulira tube nga tufunayo kasimbi at least ne tutandika kati oba tukyali mu mbeera eyo tukyabiwunaganya tugala tunakwa tutya tukoze tutya so digo tugamba nti ninayoko mukwano gwange eyo mu tawuni yaŋŋambye tugende ayagala tumukolerenga obulango tumukolerenga obulango tunywangira ku bizinesi zaawo mugamba mwayogedde naye agamba twayogedde naye just tugende tukole tulabe ekikyayi program kigyalina era twamala nga tujja twatuukawo amusajja n'atwaniriza bulungi nnyo n'atulaga nti ye buli kimu alirwedde kale kaŋŋambe nti yasuubiza ensi n'eggulu era nga wonaye kenyini wowulira engeri gyayogeramu ogamba nti owange ayinza okuba nti anabamu kuki ku mulamwa naye era nga womanyi nti ebintu by'ensi bizibu nti omuntu yenna ne waba akwana omukyala tasooka mulaga mutima mubi asooka kulaga birungi byereere n'asooka amusuubiza ensi n'agaa kimu kikukolera naffe ne munnange wetwali tulabanga onoza wajja kubaawo munaye ku mbeera ejyatereeramuko ne wajja wabagwawo embeera mukama waffe gye twali director amujaji najja ng'awondera mukulu kwe kututeekawo embeera n'agamba kati mumanyi bannange mukama bamwe eri bakyabagobera naye kati mbadde ngamba okugejjako obulungi mugani twakola ki twasaninga contract kitwakola nga kati ife nga tunakkiriza kuba ffe tetwalina buzibu na gituvudde na Namuyomba Comedy
wabula ffe twaga kaligenda ffe tweyiye byaffe twemegamba nti baba buzibu nti twetaaga kino twaga kaligenda tweyiye ne tuvaayo kati mukama ffe wajja ng'ona batwala ku poliisi eri awo ku Mombasa nga twatuukawo nga gamugambye nti contract bali okubejjako wekyali nga twakoze contract nga gamugambe yagamba milioni 4 balance wa milioni 2 yawe kyali kali nga director amuje lyagamba nedda kali kyobokola bibanga kyekyo sina buzibu n'abakina bakulu wabo wabula mpaako Serudigo waliyo ekivulo ekyaliyo kyali kyekapeeka n'enkuuka timpaako Serudigo abalasi balinako buki buzibu era ndowooza batuka ne bakkaanya nga director ategedde nti ndoza tulina contract n'amanya nti akakati bano kisina kikyenkyazza ne tuvaayo ne tukomawo kale ate ebyabadde eri twagambye nti mugambe yaga biteeka mu nkola atansi oteekawo obunkenke nti tukole contract netumugamba nedda ffe tetulibedde kuki contract aye naye ekikirala tesobola kukola contract nga tewali bazadde baffe tewali bamu ku bantu baffe tewali fenga ffe tetumanyi n'agamba muli bantu bakulu kibuga temutegeera mukika ki kyemutamanyi mutegeera mukole contract tugamba ati tunatuuka nasooka atulemerako banga nejjanga ng'alemeddeko tukolaawo naye ng'atulemerako okukole contract tugamba ffe tunatwakola contract oba tugikole ita bazadde baffe bakola ki babeerewo awo ffe tulina tubuzibu tujja gikola nga bakkiriza embeera nejjabeera waawo nga watuconvincing ebigambo mukole contract twali tuliawo nga alese empapula aze ne balooya be tugamba balooya nitugamba nti ono chairman so mukole contract musayininge wano tugamba ffe tunabakola dekola contract yonna era bwekityo bwe kyali netubeerawo ebbanga eryo mbozi njisa mu bufunze netubeerawo ebbanga eryo yonna nga tukyaliawo tutuuka ku kagooli kati ate nebanga enjogera efuuse ti mwakoze contract bitandise okuba mu bigambo gamba yo mukono ngayogera ng'agamba nti weeri era bannange bano ne bambuuzanga nti naye mwakolako nogamba ati tukola contract yadde tetugirina tetugikolanga kubanga kuvuze ebyantu bya contract mbimanyi nti oba okola contract olina okuba ne balooya bo olina okuba n'abantu bo abakweyimirira kamera video erina obubaawo ekirala ne n'abaana babe tebyaliwo ebyo mbaga tunakola contract neemu kyekale tetujjanga tukola akawunti tubaddeko yali tasanku tikwali muntu n'omu tujjanga tukola efunye abantu tutandise okukola videos tutandise okukola obulango tutandise okubanga tutuyimirizaawo kuba kati tutandika ekyaffe nga kati tutandise tufeesinze ensi tulina okukola kubanga emirimu gyaffe tuli talented tulina kulya ku talent yaffe okusinga tikuzannya no tutandise ogenda ku bivulu mingi utambuddeko kukoona ye tugenda okulengera mu process eyo mu bivulu utambulira mutukolera omuntu ng'olaba ogundi ono tutandise okukola ebivulu naye ng'ate naye embeera eri alaga nti akasente akakeetaaga ogamba nno tabi nno mwangu n'ogamba wonedda nsooke tugumemu sooke tulaba ayinza okuba alina pulali nnene ki gye tuli mugenda okulaba ebintu ebimu nga onaga nti tuli mu industry ya art omuntu nga yewa mataka na bitanda na furniture na ntebe obwongo bwa bwanjawulo nogamba mukama waffe kati tusazo ndo tutaaga kino tutaaga kuti tunewe kine bwekiti tutaaga tunonyingako at least tugende ko watu tuli ku SB4 tumubye kiki nga yeye atagamba tebetaagisa kikyentegeza mu ekyo nti kale ye ebyammwe tabinako nnyo idea kitegeza mu bufunze kiringa wonaafuna ng'oli muvuzi wa boda n'ofuna omuvuzi wa train oba w'ennyonyi ng'omugambo oyagala kanikire ku piki oba tebikwatagana netulabanga tetujja kukwatagana bulungi nno netujja tugamba netumubuuliranga ebintu nga tabikola ate atuuse embeera ekyo maaso atuuse no maaso embeera ekyukira ddala ateekawo embeera gamukulu nebitabukamukko netutandika okubeerawo nga tubiwunaganya naye nga nze ngumya bannange bagamukole ki
mugume si kirungi nnyo kuba ate nga mwakagirawe muti ate mwe bamu ate muze mu mawulire ate kino ate mwakaveeri tonata na mwaka ate mwe muno muzze ate eno si kiba kirungi nga nze abagumya ne baga kale tukole kale banga ne jalita waawo ne muganda mukama waffe ekituufu tugwako ate byetukola byonna biri biti bigwera wansi gakugwerawo nga tetufuna kasente ebyokulya byenyini byakusika muguwa naye nga tetusobola kuvayo kubyogera lwatu nga tulina okulaga ensi kubanga abantu bangi batuwagira nga tebakyatuwagira tetunya bamala mu maanyi tutuveeyo tugambe kikiwedde bwe kiti embeera ne bawaawo nga nakamere musooka funa leero nemutakafuna naye bikadde nga gyalabirira abantu bento so kuba kale tokafunye nga si yakakuwadde nosanga etss before n'agamba nti kwatayo luki olwasa kuba bakumanyi tubeera mu mbeera eyo kati nnaku lumu nga lutuuka n'ekyanga komba kulema ngamba ekimala kikola ki kimala nga mukama waffe ekituufu tetulina mulimu kati wano woba kwa yatuuka nga taddewo amaanyi nti kati twakwa contract nemugamba ebya contract sibikola kina kyemimanyiko nenzirayo waffe mu kyalo n'akuba essimu nti mugufulayimu ogenze otambula ngaani olina obuyinza obutambula gwe nga gwe otambudde wuuyo ogenzeyo mbala bbiri ng'okomyewo wano nemugamba kituufu mukama waffe okoma waawo sikirinaako buzibu naye njagala nkome waawo nga bitwayogera bitadde muki munkola nekiri abazadde baffe gwogamba nti wakola contract naye jangu otuuke tumwogende bazadde baffe bamanyi nobamanya nti kwali tabalina bamanya nti gundi uno obayi nobamanya nti ono yegundi ono yegundi nemusindikira message ngera WhatsApp era kimanyi oba agirina bwengisindika yayogera wenako mulago sanga wale bigambo bingi nnyo Fraimu amfumye amanyira atya nze abanya ina magezi mangi nze gola achenyumizamu enjogera ye yagamba aina connection ya ina emikwano mingi atuka ne state house taina watatuuka so asotuka kyayagala ife kubugagga walina ne mugamba mukama waffe kituufo ina sente naye ffe tetuzirina kubanga tuli banaku just ffe tuna kintu kimu tunya Katonda ffe Katonda yatusiza ne wano kubanga atulabako Katonda yatukumye ye inga ye wa manyi manji kuba ffe situwaona mu state house sinna na police n'omu kuleka bano jengeze kuwala bati kituufu mbadde kukomera uje balabidde kwamba singa kukomera yadde nti basibanga nako mchanga mbaba sisibanga nako era nako irangira bidde ne kumandi yingidde ne mu bintu byenyini ngekisibisiza nga tewali musango Kecha kusibia. Karino kalito na kusibia. Wanajja wano njuke mukuri yali waje basubiza nti omwila bikakora mu mawulire. Mujja mulaba. Yabakuya ko kasimu. Interview agira bi. Nela kwera wawe tugeza ko tuwako kalenga abatambula. Fina abantu abatugoberera. Abatanasotambula. Oboli ango oli mutambula. Genola waliwe motoka ejja. Zukira ina drone. Bwe mukyama, bwe mbako we mukyama oba ne mukira ne mudda ne mwekweka. Genolanga naye tambula mpulanga etuuka mu maaso obange ewetanga eddayo. Abantu batukubira amasimu. Kale mu bufunze embeera ya bunkenke eriwo naye ate ffe tetusobola kuva mu bannamawulire mu kamera kubanga bannamawulire bonna bangi abatulwaniriddeko bangi kuba bibalondodde ebintu bino n'okuba nga nvayo mukomera kati nenyo luli yabawereza message ki amaze okola waliwo message nakuweereza oba wagira oba yagamba yava mu balo yabi yabasuwinga naye ng'oggyeko n'ekyo nze yakubira abazadde bange ng'abatiisatiisa kale ng'abagamba ajja kunkwata nsibe nga najjansibidde tebamanyi ate nga tebalina sente zisobola kunzijayo emirundi ng'esatu ng'abakubira nga bankubira bazadde bange ayina n'abantu baweereza bu audios ku WhatsApp ne nga bagamba babutuforwardingire kubanga ffe twamblockinga mbwaba abaana nze nabagamba nja basira ekintu kyonna kye bakola mbu yatugaana ogenda mu mawulire simanya ye ayina sente akoze sente twonoonye erinnya lye naye erinnya lyagamba lye twonoonye ffe twalifinga tewaliwo social media platform yonna ebadde etambuza gundi ye bizinensi okugjako ffe zetubadde nazo ebbiri accounts feno nga tutuze mazima ife nga ye tetumwinaako tabu kubanga naffe twava ye ina sente zera mu future ye
ife sawa zino tuli mu kweyiyayiya kubanga abavubuka kolanga natukachi tukula kubanga tekijja muwa makulu kuwulira nti yabbiddwa ebintu bagenze ku bintu bino bibba nga byeffe oba muti yenna ffe twekolerera tukola muntu yozaffe mu talenti yaffe kubanga saa zino bagamba tetudda mu mawulire ekituufu nga tuze mazima zineebaza abantu bangi balina kusinga bannamawulire kubanga be banyambye nze nga nzabadde mukomera ne bannange bano batuyambye okubanga balondola emisango paka kutuuka ku poliisi kubanga babaddewo mu mbeera yonna okuva ebintu bino byatandika bazze nga babigoberera nebaza ne bafaanizi baffe bangi balwanyi nnyo kubanga zinagamba nti ate banawulira batya nti ate bana bakaveeno ate gye bazira ate beera bakaaba kisobola okugamba mukola kita kituufu wano naye ate tuzzeemu amaanyi nti naye bakya ku saidi yaffe ofunze nze nganze omuntu manyi byensibizo nze ng'omuntu ekyansibya awo n'agamba nti singa tuuke waka mu famire negenda wa mukulu SB4 nga SB4 baana bato nenjijamu omukulu bana basigale miso bafuganga wenjagala singa njjamu ono yalinga ayinza okuteekawo embeera ayinza okugamba nti bannange nti mumusayinike contract tugikole kubanze mbimanyi ebya contract ate nga uyo omwe abadde agaanyo sayininga akyakutte banne kati kyekyansibya kunne banjijjamu n'atwala n'ateekayo kubanga yazenga mponinga kuba yatugamba notugamba nga Fraimu tumulese mukomera n'agamba muli basiru badde bajja mukawukuuni naye temutegeera kitegeeza Fraimu ye yali kawukuuni nze kuba ye yali asigadde mukomera bw'oba kusibya wano yajjangayo mukomera n'akulambula talinyanga nayokko kuva lwe bansiba kubanga yaŋŋamba yajja n'aŋŋamba yakiŋŋamba ekyo maaso ku maaso twali ku poliisi y'ekikaaya n'aŋŋamba Fraimu kale nga yayo nga omuntu anayogera nga abadala egabanga kale kati bwe kugambanga kati ngenda kukusiba ate neguna guno guwedde kunja kuteekako omulala tojja kuvaayo njagala nkusiba ovundire mu kkomera bigawo yali ŋŋamba bino nga tuzze mu kyalo nagamba wantambuza ngolowooza nze mba bintu mbammaze nze no sinze siri bwetyo kati ojja kukitegeera yabiŋŋamba ne mugamba kama wange nali nkukoze eki buzibu ki bwolina kunzi ngayo temuyombanga muntu oba nze siyombangako naye kayo wabutungu bungi wanyiza kuna mungu ne kukibuo akuba n'okuba nze bankubanga nze yankubanga ndiko nekkanula naye ekikulu mu byonna Katonda alina engeri gy'ayambamu abanaku be nti asobola okuteekawo embeera nejja nga gwe kituufu olaba mbi kati ngene ebaddewo nti bansiba kumba ate ng'akuwonya nze neebaza Katonda okubanga bansiba nti bwe bansibye mboneredde ntegedde ensi era ntegedde ntusobola n'okweyimirizaawo okubanga olina okwekolerera olina okuva nti management bibino bibiki saa nduga kati katwekolerere ffe ng'abasajja tweyimirizeewo kyova twaguddeyo ekibiina bakiyita Mawaya Comedy ffe era tetulina amaanyi na gye tulimu bikibutu ga kyeko yaffe ngaffe mukuvaayo kyawedde biki tuba okuyimbulwa nga nkugambye nti ffe ngaffe tetulina maanyi oba maanyi gali mu bantu na Katonda yabaddewo mu mbeera eno yonna kubanga emisango gye banteekako ngigamba minene esooka gamba nti ntutte essimu yeebuze bwekyavaawo mu byagenda nga bizuuka nti ayinza okuba yagirina n'agamba nti basanze empingu mu ngoye zange neŋŋamba nali mukomera nebaga nsibanko nampingu nti basanze empingu mu ngoye zange nze no simanyi nakumanya nti yalaba ono omwana mama Nagudi kuba bwe baali basigadde ku ground ne bandeetawo nga kuba sizi musirikale nze ndi comedian ebintu bya art asina content gwe nkozesa nti bamwetagisaamu empingu nze newala ebintu by'amagye ebyabasirikale byonna weapons nga za byakwerinda nkimanyi musango nagamba basinzina empingu kati ogwo musango okuguwona nze mbadde nga mukomera nga bamanje emundu bamanje ebyambalo by'amagye bamanje engatto n'omusirikale gwe nattago najjako empingu yenamuziika wako ebibadde nga bimanjibwa nebaga bannange naye naffe ekisingo twewuunyisa omuntu abadde mukomera ng'ali mukomera ate n'omala n'omuleeta n'abasirikale n'obagamba alina empingu gwe kennyini n'omuleeta oba wazira byotya
kubeza empingu yatuyita twalinoona nga yazina mu ngalo n'agamba bino bikife ne tumugamba fere tubimanye ebyo n'agamba zino si za frame zino n'awasaida ati n'amugamba nzikuwadde ozitereke kyokka we yaleeta poliisi yagamba mbu bulijjo ono yatereka empingu. Nze ndabagamba kintu kimu nga nvaawo nti manyi nze ndi musajja mukkiriza nagamba kintu kimu teri kikolebwa mu nzikiriza ne kyazuuka nabagamba mazima gajja kukola kigajja kuzuuka bwe banga bantutte nga bataddeko gino emisawo nga sigikolanga abe Yusufu bamusiba osoma Bayibuli bamusiba naye obanga tokoze musango tokoze kintu kyonna Katonda bakusaidia neyo nali mazeyo myaka niliba 10 Katonda yandirwanyi. So mu kuyimbulwa na mageze mu koti mu kuyimbulwa nakukuta byabadde kinyiza okugamba byabadde biwanvu kinyiza okugamba byabadde biwanvu okusinga ddala kinyiza okwebaza akensusso abantu wano wammanga kisooka okwebaza bannamawulire bonna babaddewo mu mbeera eno nakati abakyaliwo naye mukama mukulu waffe SB4 nawe tukwebaza kubanga ti byendi okwebaza bibakibaddemu nawe nenkwebaza nenebaza ne Bankonge Metal Workshop musajja oyo alwanye nnyo ali awo mu Kalagi Konge Metal Workshop naye mwebaza nyaka ensusso nebaza ne Julie Potential naye bambi alwanye nnyo ne bannamawulire bonna abali mu Uganda bageza okulaba abagoberedde ensi kubanga otalubadde eno nga ziri mu kumanya nga nze nkanya Sala naye nga simanyi kikiri wabweru nze mbasiganako na SB4 naye nga simanyi nakumanya nti saawa zino nti kati naye ali kunwanirirakoko nebaza ne bafanizi baffe kubanga natyamu neŋŋaba ne Mukama Katonda ate kati tebagambe nti abaana bamaze okuba balina obuzibu naye munnange batulaze nti bakyali wamu naffe nebaza n'abayimbi ab'e Uganda okugeza nga Dr. Jose Chameleone omwami oyo mwebaza n'akensusso ne Palaso olw'ensonga nti babaddewo mu mbeera gyetubaddemu eno kuba baganda bange bano bati balina kyakulya bati balina kyakunywa n'omuyimbi Henry Mwanje ne Bakatale and Kando bebaza kyensusso kubanga bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga baganda bagwesibadde baganda bange wano nga bawayiza kakokulya then ne bagaba ne mu video ne bataka ne mu videos ekugezange yabanene era bogiraba baganda bange bali Serudigo Mwali n'abalala ne Bakatale and Kando Henry Mwanje ate era ne abategesi b'ebivulu kubanga bali okava yawo no tatisobuliranga oddamu kumaanyi ni abategesi b'ebivulu nabo tubebaza kubanga ffe tusobola ngaffe kweyimirizaawo saawa zino tuli mu mbeera tetulina saawa zino we tuli tugamba nti wano waffe tetulina tukyetaga bintu bingi mugenda kumalako tugenda malako tutya nga omanyi nti Bayibuli egamba nti bali kati nga kyakunywa tuli bagumu nti saawa zino kati tugenda kweyimirizaawo wabula tulina essubi nti tulina bafanizi baffe tulina abantu abasimba byetukola tulina abantu abatutunuulidde ate nga bintu byetukola sigamba nti bibiri awo oba ebyesitaza byetukola bintu byesitaza nti tulina essubi tugenda kukola mu mbeera yonna Katonda ajja tukwatirako ne bafanizi bajja tukwatirako ne bannamawulire bonna tulina essubi era kino nsabeko munzikiriza nsabeko nsaba bafanizi baffe bonna abatuwagira abawagira bitukola bambi kino nsaba busabika nfukamire tafukamira nsaba busabi bannange omuntu yenna ali eyo saba ntuli mu mbeera nga tunatujajinga kimanye nti omusajja okugamba nti afuuse omusajja olina oyita mu bizibu bingi n'abandi mukimanyi mbasaba bannange tusaba buwagizi bwammwe tusaba okutuyamba buli alina kayina ng'osobola otuyambako kuba saawa zino tetulina simu gye tukwasa content tetulina kamera tetulina ntamba tetulina kyakulya tetulina wakusula kati tuli ku zero tuli ku mbeera saawa n'otusangidde otusanze mbaddemu n'olukumi waliwo yalumpadde nga ngambye muganda wange ono manyi ffe kati tweyoddemu tweronze ono yakola okulya ono team leader manager nawe twekozeemuko ebiwayi kati ffe webyokulya muwadde 10 mugagenda ononye muogo tunyire ku kiko mazzi saawa zino tuli mu mbeera kati ey'okweyiya kuba kati tulwana kulaba nga tufuna ati kamera ewe simu ine kifanye kirungi nga so kwata content nga alabikako tuddemu tuweereze kubanga ffe Bible kati mutatabenga mulamulwa
atakola talinga naffe tukikiriza kyova twagala ffe twa talent gitukozesa naffe okubanga twebezaawo tulina kufuna esimu ine ekifaananyi at least naffe tandika okubanga tushuninga content kuba yetumulina tuli talented ekirala kati ninyo n'abalina emikolo abalina video shoot ba director benna kyonna kyosobodde munnange saawa zino tuli kuzira tulina kyetulina kona kosobodde entambula byonna tetulina ketulina tuli ku zero era noona vida wano taata unabo otambula booti ngati nga tetulidda tulidde ki tunywedde ki ate ekiraka saawa kiki ekyaliwo ekizibu tulina okufuna at least essimu erina ku kifaananyi tandika okukola content era nga muganda wange ono bwayogedde nti abadde muno nnusu lwe 10 netulya ku muwogo ekyenkya nakati twebuuza nti ekyemisana tugenda kukola tutya era abafaanizi baffe bannange tusaba buyambi pozi nekyanammwe abatuwoze ku nsimbi uganda waffe kulanga avaayo affe katusabe nti sente kajja kulabika era nawe kenyini alina obuyambi so era tuyamba mu mbeera eyakasente ako so tukwaniriza nze kyange kyeŋŋamba tunebaza mukama katonda tuwadde obulamu n'atuwa n'akamwenyumwenyu ku matama muganda waffe n'asobola okuvaayo ate nampa essanyu ku mutima n'ebiruubirubwa mu maaso nze nange ali wano nasibibwako era mukomera nakaabirayo banjoola ne muganda wange ono yennyini netukaabira mu kkomera biwanvu oba babuyita bwayido onakola ondujjukira kuba twali tuva ku performance ekiro kati bannaffe bano tugenda tufune ku kyokulya tabayite tetumala bulungi bwati bano bagamba ati omanyi nti bajja basuba twali bano naffe bano tufuna ekyokulya kati bano bagenda bati batwali twesooka bano bagamba mubi batusanga naye tumufuna leka kulya bayiwa manga ne bagenda ffe tugalu twesooka twabakoma bano ngati babalese okubakima ngati baliiwo tunoonya abasajja abadde bagenze ku show kusanyusa abantu nga tubalabako enkeera batugamba mukime bannammwe bali baso bane babakwata aido tugamba naye kakatona leka mwakabirayo nakaba era mwekyonze ekyasinga okunnuma nti mukama waffe we yakimanya nti bannaffe babakutte butwabaleseeyo era teyabafaayo yabaleka ffe kennyini ffe tweyiiya tayo wavaayo tubajjayo nakaba jukira wensuze ennyindo ngazi nentandika okuwunyiriza nga omanya embeera enkankanira mu kkomera ngaeyo embeera nali sigituukanga nako pozi ekirala nti saawa zino nga buli mugula ali wanawe wati bwali atya nti engoye baziwamba nawulira nti zayokebwa bazookya ate nga kimanyi nga tuli mu Buganda wano simanyi nti kikirizibwa oba kirungi okwokya engoye kimanyi si kirungi amasimu agamu bagaasa saawa zino sirina simu sirina buli omu engoye zalina wano zalimu ndi wano neguma n'okuddagala ly'amanyi sibalifuna ekyembuzi yabatadde mirembe mwayawukanye mirembe anti kati saawa zino ye nga ye fere tumwinako tabu ate tumwinako tabu naye yakiriza mukuvaayo twavaayo atugamba atutadde mirembe ku poliisi bwe twali ekira gyetuwulira information gyetufuna eraga nti ate kale atunoonya tatunoonya mirembe era nze moloka jjo moloka olwansibiddeko nakumye 10 naye ate noba batukanga kanga ekituufu kyemanyi kintu kimu mu byonna nti Falawo yali musajja w'amaanyi nga alina ekiwago alina ki muno munsi tewakitasoboka osobola kubanga olina ssente osobola kubanga golina poliisi nga bulemu otuuka kubanga tuli musirikale naye ate ne Falawo akana akamume kaali kana kato kisa Katonda wabanga akola ebintu eby'amaanyi twali kirema kuba kyemmanyi buli bunalaba bitulina ffe tetulina maanyi ffe ngaffe abantu
Katonda yayamba, Katonda yataasa. Ife omwami oyo kyonna kyenayagala okatuminako obuzibu naye Katonda ffe yayinza byonna. Tuna kyamukolera kuba ffe tuli bannaffe ffe ngaffe. Kakati omuntu banza mbanga musome namba yesemu omuntu ali oyo yali agadde bawayo kyonna tekiba munabuzibu. Kiba nabuzibu. Kyeyanza. Ana ine simu. Team leader. Enamba y'essimu. Muweleza kazindala. Enamba y'essimu alina kyonna ng'owandyetaaza otuyambako. Enamba y'essimu eri 07 03 79 09 45. Jide mu Luganda kwa wayinza okubaawo nga yatazo tuyamba. Kanjidde mu Luganda eri 07 03 79 09 45. Omuntu ngali nga ayinamu ekibuzo nga bajjemba sayini nga abamusobola okutuuka. Sawa zino. Aga tutudyamu. Omuntu ngali eyo. Nagamba n'abaana bajjemba sayini. Anti nga omanyi waliyo omuntu okuba nga ye ebintu bibyerufu nga si byakwekwekerera. Bino tebyali byerufu. Ebintu bya kubanza ebintu bya contract mbimanyi. Era wabanga gyali nga ebintu bibiri byerufu nga bulungi nga biri mu mateeka. Tetulina tabu. Bibanga biri mu mateeka. Dhani bino byokubanga byakwekwekerera mabbali. Nga si byakugamba nti bannayinze temunteeka mu kamera temunkuba kifaananyi kuba gye tuvudde oli tokkirizibwa mu kuba kifaananyi tokkiriza mutunuzaamu kamera. Mufuzi babyakwekwekerera. Naye ebintu contract tebayakwekweka. Era wabanga gyali eyo ffe wetu yasobola okujja ebintu bitamba mu mitendera. Ate singa amujadde abayitanga mu komeo tukole. Tukomeo tukole. Anti omanyira wova toyombe otokola ki? Otero okudda. Fere tuyomba nko na amjadi tetumina ko kubanga director wa fera nekyo kubanga tuli bwetu kyo kubanga tuli bazanyi tuli sawa zino nganzanga so okuyiya nze by the way kansoko kwebaza ba director bafe abana mu comedy ne banafa abasigalayo nti batufudde kino kituli kubanga nono kinyinyo tuli abantu babidde kubani kubali bali sinza kuvana ngani obanti bakola kisina kibi kyo kinafunayo just natuka time tugamba why but kibatukule kamala nafika tanyo kechafe ne yenga nze mbebaza kino kye batukola kubanga batuzibula obwongo oyinza kubanga ina talent ne yenga ino jikujjama ina kuba mulala kiva director Amjad yajja tulinayo director Amjad director Alwa Daniels ne patroni w'ekibiina Sekro Frank abo tubibaza kenso kubanga batulabiridde ebanga dene just nafe tukanta binugamba wange kitozo kikoze kimala nafe katandika at least yo kubanga sawa zino omuntu osogama batu kuza kutise sero diko nabakola kola mukomeye wo namuyomba ko tayinza kutuyita ku lw'embeera eyaliwo lwayinza okugamba nti anti munaye twali ku poliisi mwagamba mwakola ki mwasayiningibwa olwakiri ekiwandiiko kye bafojingawo nze nganze nze ati sinageya kukinyonnyolamu ate era kizibu kiti okunyonnyolamu okwogera tugeze singa oba olewo nga Saludigo nakubira kasimu ngane Amjad nga koma munnayi mu bimba tukwaniriza jangu tukole sina tabu nze asa kwa ekyo asa dina kwa ekyo singa watu sinaga mubane mukomeo mukole usizembe je mulimu tayinza kitu garanti mukomeo tukole nefe tumanyi kimu nti eri waka waffe bali baffe family yaffe ne just nti fetuli ene ne buli baddi wali waka kubanga ekibiina we tubanga fa bakitandika tesoa kudda ate kugambe nti ate iwa waka ne buli baddi ete kirivaawo ngato umba abantu bagala kola akatambi kano naba bakaso bakagenda bajajinga kale bali we mutini mbala abawoyo baka bagenda bajajinga abantu abagenda okutukyajinga buli omu alina kooti ye ne Katonda mugulu alina kooti ye so neera tosalangwa kana tobeza gwakaki gwakalenze ate okutegeera sitteeka buli muntu osotegeera mu ntegeera ejokola ki gyoyagala kuba buli mwine gejafunamu ekintu wabula fenna abantu bangi tusobya ate tuyigira mu nsobi
Sawa zino tubanga tuvuddeyo ntugamba nti ni wano tubadde tuvudde katika toyimirizeewo fenga asija kubanza ebbanga limaze mukomera ntegedde emikwano ntegedde abantu ate era kinsoboza n'okugamba nti omuntu osobola okweyimirizaawo nga tolina kukola ki n'olwana masajja gago sawa nti kituliko sawa zino omuntu ayinza tukyajinga munnange kinaaba ku saidi yo naye munnayo oba otujajinga tulekeremukko tokuba nnyo Before media tugusa ensonga nno muziwulidde esimu eyo ebadde ku screen ensonga muziwulidde simu yeri ku screen eyitayita simu y'abakulu bano bali ku magezi ag'enjawulo so bagamba baguddeyo lunch bamba waddeyo kino bamba waddeyo kino balina talent and okuva eri okutandika ekintu kyabwe oba okugira kye bakola hadiya yali nnungi kuba tosobola kubeera abantu omu paka move yesinga though abamu balwawo kusalawo okumuvinga nebwesanga ali mu mikono egyo waliwo gurupu emu gye zitajja kwatula wano yokusaininga emyaka 5 naye abaliyo bakaaba abantu bali tumanyi nti bannannyini kibiina ekyo naye nabo nga bakyabagwira ekyokulya alina okugenda bosi n'asayininga 15 lanchi nola musajja mukulu so mukubajajinga abantu abatakimanyi ayo osobola okubeera awantu ngamba bosi nkoye kangende tandika ekyange n'okitandika so simu ndabagambye nti simu ziri mannya ki esimu simu yeri mumanya ga Nantege Saidat abeetaaze ku mikolo egy'enjawulo muyimbi ng'oli eyo beetaaze mu video ategesi b'ebivulu emikolo balina DJ Serudiga asobola okukuba ekinyanyanyanya n'owunga kuba ekinyanyanya n'afulumya omugole emu akafaananyi nga bakusiba ng'oli mu kkomera ngo naye nga byebyo bambi tubawa emirimu ate tuba supporting mu mbeera yonna tusitule ebitone idea zaabwe nnungi nnyo basitule muzukulu wa Kabajja ku SB Media tugusa ensonga Ziwa and Sons tukyatambula nabo bali ku Mukwana Kid ku nsonga za bedding zibazesigaliza wamu ne bannaffe abakekke private tracking company bano nno nsonga za tracking mbeera yonna bakubyeko motoka bakubyeko simu wina boyfriend ba girlfriend tomwesiga akulimbalimba abagattika basobola mu tracking bakusanga basobola bamukwata lubonanga batwala radio Simba kitegeera bo n'ensonga z'amataka oli bweru eyo wagula ettakalo naye omuntu gw'oliguzeeko akubuzabuza tayagala kuwa kyapa simanyanga ndagaano omukuba esimu aziggyeko bajja mmukuleetera kimbadde mbuuza kitegeeza ne bano singa abayagala kukola kintu nga tokyagala tugeze ng'ebya contract ng'ebyo baba basobola okuyamba bakuyamba kasabanga yeebuzabuza tali mwerufu nti esimu ebuze nti ate nga yagirina era baba basi abo obuzannyo bwabwe ekitwala yadde olunaku bano babakekke tugeze nti esimu yange neebuzabuziza benje kwese babayise bakekke naye nga bwe nalina obuzibu bwo bekwata bakekke ejja kubeera nga ate nebaza nze muzukulu wa Kabajja katubaleke esimu tevaako tubawawo emirimu kati mugifule TV bete ku masanyalaze nga tevaamu kitegeera beere bulungi mweraba Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions,
shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Media.